power. NUP. Everywhere. Pero Padano. Pero Wa. Pero Padano. Pero Wa. People power. Our power. Oritia. Orio. Oritia. 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 Pero Padano. Pero Wa. Tubebante mulanga, temugezanga ne munzika, temugezanga ne mukaba, musonga busonzi, na mumekinga suwa, omulambo mukutusa mu State House. Mupulya kyembagamba. Ate, kino njaga mukiwulire bulungi. Kino njaga mukiwulire bulungi. Mumekinga suwa mumutuukako, ne mumugamba gulye, kwagana ogulya, nga mumulya. Basaba banange munonde kuba MP, banange munonde kuba kansala, munonde kuba meya. Lwaki nga bwenzija nenetowaza maaso gammwe bana abantu ze mbagamba nga tewali bya kusinika mannyo nti mmwefe tuli bakozi b'abantu, nabo ne bakkiriza nti tuli basaabanti b'abantu, era nabo ne bakkiriza tewali kubba sente za musolo, era nabo ne bakkiriza. Ne tubalayiza nti bw'ozibba nkuyisa nga bwe nayisa oli, era nabo ne bakkiriza. Kale nno bassebo ne bannyabo, bw'olonda NUP obeera olonze muweerezaawo si boosiwo. Bw'otiikinga omuntu yenna ku NUP oba bino ebigambo bye njogera n'ebyabannange byonna ng'obiwadde omulamwa, tutuula ffenna ne tuvaamu ne byetusalawo ne tubibereetera. Naye nze gwe mulonze nnyo, nze nkulembera akakiiko ako. Bassebo ne bannyabo, tuyina Bakyagulanyi ku buli levo. Bangi mu mmwe mwalina okubuusabuusa tya baleese omuvubuka omuto yagenda okubeera leader wa opposition, ne tuleeta Joel Ssenyonyi. Abaffe Ssenyonyi mumuwulira? Ssenyonyi mumuwulira? Kakati yeyo ye ambuleera. Tubasaba bassebo ne bannyabo, ku buli mutendera gwonna ffe ng'aba NUP twakozesa obwesige bwe mwatuwa ne tupepeta abakulembeze bano. Bano abakulembeze bwe munaabaleeta bagenda kubeera bakozi bammwe, era nga supervisor waabwe oba nampala yenze kennyini kamwa koogera. N'olw'ensonga eyo njagala obbawa obweyamo nga nkiikirira buli gwe mugenda okulonda ku ambuleera nti oyo mugenda kuba mumutadde mu spotlight, era mumekinge sure nti buli gwe musindise ku ambuleera Kyagulanyi agenda kuba mulaba nga mutaddeko eriiso jjoji. Kawempe has spoken we bagamba olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 24 Novemba omwaka 2025 lujja kubeera lunaku olunajjukirwa ku lw'obulungi ate era lujja kubeera lunaku olunajjukirwa ku lw'obubi, era amaziga bangi gali basigala ku mitima ate abandi essanyu buli we balirowooza akaseera nga kano lirigenda maaso n'okuba nga libumbujjira mu mitima gyabwe olw'okubeera nti bandi baali bakisuubira ate abalala kibaguddeko bugwi nga surprise okwewuunya, ate abamu ne batandika okuba nti bwewuunaganya olw'embeera ebadde olunaku olwaleero e Kawempe. Yogera Kawempe South, mukadde ke kamu oyogere ku Kawempe North. Kyagulanyi Robert Sentamu atakabana ku lw'eddembe lya Munnayuganda n'okulaba nti wabaawo enkyukakyuka ebaawo mu bukulembeze obw'eggwanga nnyaffe Uganda. Ekigambo ku yogoomya bw'okikozesa ku kibadde e Kawempe olunaku olwaleero kyandiba nti oba okozesezza ekigambo kitono nnyo. Munnamuddu akiyita kitene, obeera okozesezza ekigambo kitene nnyo. Enkuyanja n'enkuyanja y'abantu
era still wona akozesa ekigambo nkuyanja kyandibanga kye kigambo ekiriwo ekirinaanyeewo ekisobola okukozesebwa okwogera ku nnamungi w'omuntu still ne nnamungi kyandiba ekigambo ekitono okubanga okikozesa okunnyonnyola abantu n'abantu abeekulumuludde okubanga bajja ne beeyiwa e Kawempe okulaba nti balaba ku muhagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu si ye ng'omuntu wabula okuba nti bawuliriza obubaka obw'enkyukakyuka abantu babadde bangi omuntu abadde e Kawempe ng'oyinza okugamba nti ateevuunya buteevuunya awo wonna woolaba movements ezikolebwa abaana ekintu kya flag baakitegeera ne sekutegeera yenna. In fact I thought bwe wabaawo omuntu eyalowooza nti kati buli we wabeerawo rwale zino nti nze ngenda kutwalayo butwazi zi flaga zino ddala ekintu aba yakitegeera. Olengera His Excellency Bobi Wine olulinnye bw'ati abaana ne basoolayo fulaga ne bagamba nti kati tuziwuube tuziteeke waggulu mu bbanga kubanga Uganda eno flaga gye mba mpuuba ku lwa ggwanga. Soka weetegereze mukwano gwange kamera bw'ezuuzumba omukulu abakubyemu kawuka rege oba raga abeera raga omukulu abakubyemu raga. I can't play audio wa video eno olw'ensonga nti ajjuddeko omuziki gw'omukulu ate nga omuziki guli copyrighted ekigenze wala so yinza omaliriza nga video abasajja baginyakuddeyo. So wewetegereza nkugambye muganda wange kituuse ekiseera nga bw'oba oli walako eri balina kunyumiza bunyumiza nti kati Kyagulanyi ali ku stage oba ali ku kituuti ali mu kuuba. In fact obadde osobola kubanga owulira buwulizi ku ddoboozi eri ebyo ebiri ku kituuti naye nga tosobola kubanga olengera abamu. In fact obwedda beesitula abantu nga 2-3 kati olina agamba munne olabyeyo kati nange munteeke wansi naawe nkusitula osobole okulaba ekiri waggulu. But that is the lighter side ey'ebibadde mu rally eya Kyagulanyi e Kawempe olwaleero. Amaziga gakulukuse nga bwe nakugambye wali mu kusooka. Kansooke nkuyise mu vidiyo eno ejjudde scenes ezimu za ntiisa ku bawagizi ba Kyagulanyi be basinkanye ko wamu naye yennyini olunaku olwaleero. Get out my jet. The other side, embeera mu Kawempe tebadde nyangu n'akamu. Kati ekiro kino poliisi evuddeyo n'efulumya statement. Wabula wakati mu kufulumya statement, poliisi evuddeyo omwogezi waayo omukulu Kituuma Rusoke n'ayogerako eri bannamawulire ku mbeera yonna nga bwebaddewo olunaku olwaleero. Era ebigambo byalina bye bimu ku bino. Okulaba nti nga security twewala tear gas n'obukuubagano obwo, naye
kyemulina okujjukiramu kirabika waliwo abantu abamu abafunamu mutiyagaasi ono especially ba politicians. Ekirungi muze mubawulira n'okubawulira nga bagamba elections zino kirabika zibowa kubanga teziri mu tiyagaasi. So batusosonkereza nnyo nga security, era leero mulabye ebibadde Kawempe. Abasirikale baffe bangi babakubya amayinja, era abasirikale nga 7 bafunye ebisago by'amaanyi. Emmotoka zaffe ne bazikuba nga kwe kuli ne ambulance. Yes, weewaawo tulina betukuteyo kubanga tubadde tulina okukozesaamu ku Lyanyi okusobola okukakanya embeera. Si bwe twaliyagadde nti wabeewo situation ng'eyo we mugiraba, naye tuli kufuna okusoomozebwa kungi okuva mu bakulembeze abamu. Bigambo bya mukulu Kituuma Lusoke ku poliisi ya Uganda. In fact, ekirala kyoyinza okubanga mukwano gwange totegedde olunaku olwaleero, omwogezi wa poliisi ono omukulu Lusoke Kituuma avuddeyo n'alangirira nga poliisi bweweze abeesimbyewo ku bwa president, parliament, gavumenti ez'ebitundu n'aba special interest groups SIGs okutambulira mu luseregende okwetooloola eggwanga lyonna. Ekyo kiwereddwa, era nga mu bino option gy'awadde asabye bonna abeesimbyewo okugoberera ebiragiro ebijja ebiteereddwawo, era nti enteekateeka zonna zirina okukolebwa nga bonna abavunaanyizibwa beenyigiddemu, okuli poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda. Era omukulu Kituuma agamba nti abeesimbyewo balina kusanga abawagizi baabwe mu bifo we bakubye enkuŋŋaana, so si kutambula nabo mu nguudo. Poliisi ya Uganda era eweze emmotoka ezimanyiddwa nga agafa emulago okukozesebwa okuggulawo amakubo, n'ategeeza nti baddureeva baazo baakukwatibwa. Omukulu Kituuma ategeezezza nti bavumirira ebikolwa byonna eby'effujjo omuli n'okuyuza ebipande by'abeesimbyewo, nti era anaakwatibwa wa kuvunaanibwa. Poliisi egamba nti waliwo n'abakozesa obubi emitimbagano ku nsonga zino ezikwatagana n'okunoonya akalulu. Poliisi egamba nti nabo baakukwatibwa bavunaanibwe mu mateeka. Nti kati bw'oba olina ebintu by'oteekateekayo nga bikwatagana n'akalulu n'okukanoonya naye nga tebikwatagana n'ebyo poliisi bye yakkiriziganyaako wamu n'akakiiko k'ebyokulonda, naawe essaawa yonna abasajja bajja kukuvuba. Ekiwandiiko poliisi kyefulumiza kiriko date ennaku z'omwezi 24 Novemba omwaka 2025 olwaleero. Mu bimu ku biteereddwako, poliisi egamba nti press release statement on security officers attacked during NUP campaign in Kawempe. Poliisi eyogera ku basajja baayo begamba nti balumbiddwa aba NUP olunaku olwaleero, era nti byonna bye mulabye lwaki poliisi yeeyisizza bwetyo nti kivudde ku banna NUP abaagisosonkereza mu kusooka, era olupapula olwo lwolaba lwe luvudde mu poliisi. Bagamba today the 24th November 2025 the NUP presidential candidate held campaign activities in Kawempe North and Kawempe South. Prior to this, police and the Electoral Commission met with members of the organizing committee to agree on the candidates' venues and routes. However, while at the NUP headquarters, security officers were attacked with stones, an act of violence that was repeated at Boise roundabout in the campaign venue. Nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 munna NUP abadde wakubanga akuba campaign Kawempe North ne Kawempe South. Nti poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda basisinkanye n'abakakiiko akategesi aka candidate okubeera nga batuukaganya ku nzikiriza ku nguudo z'agenda oyitamu ne wawa agenda okukubira campaign.
kati poliisi egamba nti we babadde ku kitebe kya NUP nti abasirikale ba security bakubiddwa amayinja abasirikale ba poliisi nti era bagamba ekikolwa ekyabadde ekyobumenyi bw'amateeka nti era kino bakizeemu ne bwayise ku roundabout nti era tebakomye kuba abasirikale awo nti babakubye ne wabadde wategekeddwa campaign. Currently, 7 security officers have sustained serious injuries. Several security vehicles were also damaged by the crowd, including an ambulance. Nti abasirikale 7 be bafunye ebisago wamu n'emmotoka za police okukubwa. Security personnel responded by using public order measures to control the rowdy crowds. 7 suspects have been arrested in connection with these incidents. Kati police wano wegambidde nti ensonga lwaki mulabye ebigenze maaso nti babadde baanukula bantu era nti kwe kutandika okubanga bakola ebyo bye mulabye tiyagas n'ebibwatuko ebikubiddwa n'ebisigadde era nti abantu 7 be bakwatiddwa. Police ku bbaluwa yayo ne maliza ng'egamba we strongly condemn the hooliganism displayed today and stress that such behavior is unacceptable. It will be met with firm action. Bagamba nti bavumirira ebikolwa ebikoleddwa era nti bakugenda nga maaso n'okubanga babikwata n'eryanyi erigwanidde. Ebyo bya poliisi ya Uganda. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.